President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agaluwo galaga nti Jamie azize okugenda ku radio y'obujjajja CBS ko ne BBS Telefina nga agaluwo galaga mbu mwaddewo olukwe olw'okumuweerayo obutwa oluvannyuma bano olw'okumuwa invitation nga bamuyita mbu agenda abe ku program gy'abaamu anti ebbanga ddene nga tebamukyaza ku radio ezo kati bejjuludde nga basazeewo bamukyaze. Ne gagenza okuvaayo mbu nga biraga nti waddewo olukwe lw'okuteeka obutwa ku mizindaalo gya ledi eno beere nga buli ayogera obutwa ayongera kubunosa mu mubeere munda asobole okufa mpola mpola ngera kigambibwa nti obutwa buno bwaggiddwa mu ggwanga lya North Korea ne buleetebwa Uganda nga bulijjo General Museveni mbu anoonya engeri gy'abuwaamu President Kyagulanyi Ssentamu ng'alemereddwa era nga naye ayagala kuyita mu bafuuti soja n'alemererwa naye okuyita mu bati n'alemererwa kati nga bulijjo President ayebuuza lwaki tebamukyaza ku BBS ne ku CBS radio z'obujjajja naye nga mwana wa Buganda era nga bajjajjaabe mwe balimu abalira aba radio ya bujjajja naye ate nga tebamukyaza nga yeebuuza ebibuuzo bingi bakyaza abantu abamuvula bamwonona kyokka tasobola kukyaza ye wadde omwogezi wa Nuupu okwogera ku nsonga eziba ziri mu kululumirizibwa ekibiina kya National Platform. Kati nno mbubadde bejjuludde bamuyite era nga bamuyise abeereko bakula omukaaga ndowooza boogere ku nsonga kati nno President n'agamba nedda intelligence ye era security ye emulaga nti nno bategesewo olukwe lw'okumuweera obutwa ku BBS ne CBS basobole okugamba mbu naafudde naye nga ate bamuwadde obutwa waabujje ate nga badde abwekuumye obutabulya. Kati noza tusobola tufune ebigambo bino then tulabe bulungi. President Kyagulanyi Robert Ssentamu ssebo kyenkusaba media companies zonna zaakuteekako bbaani ffe ne tuvaayo wano ne tupromotinga struggle ku media ne tuwamba media abaana bali ku TikTok ba Kisekka ba Half London ba Aptop abaana bonna abali ku that side abaana abali wano ku Facebook balumbuye bakojja omugezi ba yekolera ba asimwe ba masaba ba salake ba Patricia ba Mumiransanafu bani bonna ssebo tetukusabangako fena tukolerera ggwanga kati ssebo w'ekitiibwa Kyagulanyi kino nkikusaba Mayiga akazita akawulidde ono propaganda gwabadde akutambuzaako mbusimanyo akuyise omuyaaye mbusimanya bakuyise ebigambo mpuuga byakuyita Mayiga byakuyita ssebo w'ekitiibwa Kyagulanyi kati yasakaminga to the pressure gye twamuteekako because nze kennyini gwolaba ow'ekitiibwa Kyagulanyi ndowooza ka video yako wakawulira because nakuwulira nti buuzaani oyo omusajja Medi Nsereko Ssebuliba namukwata ne munyweza ate nnyina ebigambo bingi nnyo bye yaŋŋamba Medi Nsereko Ssebuliba ebisigadde bwe naabiririzinga wanneegayirira naye nakulayirira ebisigadde njagala osheyaringa video bw'oba osheyarinze video weekonere kaimoji wano nkulengere bw'oba osheyarinze video weekonere kaimoji wano nkulengere bannange mumpeerezeeyo ku laavu wano nnengere mumpeerezeeko ku laavu wano bannange mumpeerezeeko ku laavu wano laavu mumpeerezeeko laavu ze za red bannange nenammwe lwaki mulimba bwe mutyo bannange bwe mutyo bwe mwankyawa olw'okuba temukyandabako mumpeerezeeko ku laavu bannange nzirengere wano nammwe mulimba nnyo njagala ndabe nga laavu zigira bwe ziti fenno bannange bwe mulaba wano tetukyalinnya na Uganda because of ebigambo byaffe because of akamwa kaffe mumpeereze laavu zijjule wano abantu bawulenga bajjula okufa mumpeereze ku laavu ate mutandike n'okweyitako simanya gundi gwa kojja omugezi bannange naye mmwe ssebo mweyita waasiimwe simanya walumbuye bannange nange munkwasaamu effu gundi mumpeereze ku laavu Zahara mpeereza ku laavu Sserunjogi mumpeereze ku laavu wano mukoleze kati ssebo w'ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu Mayiga akazita akawulira propaganda yenna gwabadde akutaddeko yenna tumukubye ne tumuteeka ku ttaka kati ow'ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu
You don't need to go to CBS. Kubanga CBS oba BBS Telefina si radio za Buganda. BBS ne CBS Telefina si radio za Buganda oba si media gundi za Buganda. You tewete zezikwetaaga gwe tozeetaaga. Olina abaana ku social media wana abakuyirawo omubiri. Bannange mwebale nnyo mwebale eddala mwongere eddala laavu bannange mwongere laavu abantu bakoleki. So Kyagulanyi ssebo nkwegayiridde nawuliddeko nti ogenda ku CBS. Kyagulanyi nkufukamiridde sikufukamirirangako muto wange president wange. Naye nkwegayiridde tugenda ku CBS. Bana abasajja lwaki bakuyita this time? Kyagulanyi Robert Sentamu bana abasajja lwaki bakuyita this time nga tubatuziza ku kisenge? Because kati Mayega ayagala okujjawo kiri. Agenzo okulaba nga Mayega propaganda gwatambuza bakuwonona mbakatuliki ne birema. Ne bakuwonona mu Baganda ne birema. Ba propagandist ba Mayega tulwanye nabo ku social media kuno. Owekitiibwa president ssebo nkwegayiridde. Nalabye nti bakuyise busimanya mu parliament gotule mu ntebe Abedi Bwanika mwatuula. Ate Abedi Bwanika go batugamba nti kitambo. Ka radio kagwa Kyagulanyi Robert Sentamu ssebo, you don't need that radio. That radio is the one kwetaaga. Kati owekitiibwa Kyagulanyi nkusabye president wange message eno. Ngezezaako kunoonya oli mutuwa saagadde kukusawanya okimanyi nze bwe mbanja kwagala message nyina bwe njikoza ki kati ssebo kagundi togenda yo kagundi togenda yo ka radio togenda yo kati basakaminze ku pressure mbu kati bakuyita lwaki bakuyita leero lwaki bakuyisa leero Sebo ina media coverage ya social media kumala. Kisekka yekka. Yekolera. Mbuye. Kojjo Mugezi. Aputopu. Patricia Sewungu. Mumira Nsanafu. Asimwe. Abo bonna abaana bakumala. Teweetaaga CBS mbu radio ya bujjajja. Tebangako radio ya bujjajja. Eri radio ya bavandimwe. Bannange president mumutuuseeko that message. President wona choosing n'ogenda, that is up to you. Nefe tukugambye. Ebintu byaffe we tubadde tubeetaagira boogere ku baana baffe be baasiba nga tebaboogerako. We tubadde tubeetaagira boogere ku bintu by'ekitezi nga tebabyogerako. Eyo BBS Telefina ereeta akasajja akanyalwanda kwalwa omushana. Akatamanyi na kwogera Luganda. Hamukitegeera. Ne kaddoko ne kavuma Kyagulanyi. Eyo BBS Telefina ne CBS nereta Bwanika n'avuma Bobi Wine from day one. Kati lavo jije wambu bajja wa Odosite okay bakuyite Nambole kati olaba bagenda bakumanyiira kati baagala bakufuule mboli Bobi Wine toli wa bulijjo gwe president w'eggwanga Hochitege olane kino ekisajja ekinyu ky'omwenge kino ekisajja ekinyu ky'emmandwa kino ekisajja ekinyu ky'ataaba kyavuddeyo ne kigamba nti bwe kyawuliranga Mpuuga agamba mbufe tuli banyu banjaga ate omunyu w'enjaga akwa pointing atya omunyu w'enjaga n'akwa pointing okubeera leader of opposition omunyu w'enjaga n'akwa pointing okubeera commissioner ekifo Maama Lususu mwakulemesezza President Ssebo mbadde nkusaba bw'ogendayo okikola ku lulwo nefa nga abantu ffe nga ba media warriors bo tukusabye togendayo kansuubire nti okkiriza ekintu ekyo kakati baganda bange andooza obubaka mubuwulidde bulungi munnaffe bwatuwadde kigambibwa mbu President Kyagulanyi abadde aweereddwa invitation agenda abeereko ku ledi eno mu programu ezimu naye ng'amawulire agalawo mbu baagala kumuweerayo obutwa mbu n'agamba n'abitandinga down n'abasitayakiza invitation yogenda ku mupiira kati baledio babireke kubanga naye alabye nga baagala kumuwa obutwa ku muzindaalo naye afune ebirwadde awo bagambe mbu no cancer so obutwa bumuweeredde ku ledio ya CBS kati nno tunajjukira ffenna
nti bannayuganda bangi badde banyiivu ebbanga ddene ku leediyo ya CBS ne BBS nga beebuuza lwaki tebakyaza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga mujjukira bakyaza abantu ab'enjawulo ng'abantu abo bavvoola bavuma batyoboola Kyagulanyi kya National Point Platform naye nga tewali mwogezi wa Nuupu n'omu gwe baleeta ali official Ssenyonyi oba Waiswa Mufumbiro kale omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wabula nga baleeta abantu ne bakuba Nuupu ne bavuma Nuupu ne boogera ku Nuupu ebigambo ebitaliiyo naye nga tewali wa Nuupu n'omu aleeteddwa kutereeza nsonga eno era Medi Nsoleko Ssebubabu yabuuza abaali Bungereza ne President Kyagulanyi ne bamubuuza lwaki temukyaza Kyagulanyi ku CBS Medi yagamba buuza Mayiga tekitegeeza Mayiga ye yawera Kyagulanyi ku TV ne radio za CBS ku biragiro bya mukama we Gen. Kaguta Museveni kati naawo bannayuganda ne baabuukira ne bazigwamu ti oli mukutta abantu baffe oli mukola byonna ebikolwa byemukola muganyulemu ebyammwe kati nno nga bagamba na kimu nno tugenda kumunyiga Kyagulanyi vivi tugenda kumuyiwa tugenda kumulagako byonna abantu gajja babisetinga bagamba yoke mulama gwe mwasula Kyagulanyi byo mwogera musimanya atawa wakikabaka kitiibwa simata kola kinga muli kumusula kati nno tubirabi kati gye butuukire nga bannayuganda bakyawadda leediyo y'obujjajja CBS era nga woowulira bino statistically mbwegudde yiise tekyali mu kifo wali we yabeeranga kubanga ebyekola tebikyali abantu ekola byayo tekyakola by'abantu bannayuganda bye beetaaga awo ne babbulo nene eri Mayiga ne Gen. Kaguta Museveni okuba nga ate bibadde bayimiriddeko okubabeezaawo bannayuganda babisaanyizaawo tulinde tulabe ekinaba kigenda mu maaso President Kyagulanyi n'agendayo agenda bisalizaamu ddala byanjwanjwa so akaba byonna tugenda kuba tutegeera amaaso twagendere ku lutimbe mukama bankuumire mweraba